I mean obwenkano obu bwabadde ogamba nti asiga bukyayi abasiga obukyayi be bano bennyini naye nabo babusiga tebamanyi wano waliwo ekintu ekitambula nga bw'oba olina okitunuulira n'okigoberera olina kubeera oba oli musirikale oba oli SFC oba ani okubuuza nti Truth Media yeri wano ogijjako okuyiga kubanga wano ffe tuba tuyigiriza ate nga bwe tubajjonkeramu bajjako kuba bimigga nti egyo bajja gitukuba naye balina okuyiga nga tubajjonkeramu bajja ginkuba naye nga mu kuginkuba nga bayizeemu kubanga bye mbagamba bye bituufu kye bayita okusiga obukyayi kwe kuddira omuntu omulwadde ng'oyo n'omuleeta ku sikuriini ensi yonna n'emulaba ensi bw'emala omulaba evaako n'omusango guli gwe yakola naye ne batunula ne bagamba laba omusajja waafaanana lwaki tebamuwa beyiro n'agenda jjanjabwa wano waliwo ekintu ekiriwo gwe kyotomanyi olwaleero lwentongozeddwa okubeera chairperson w'akakiiko ka government assurance and implementation okulaba nga manja gavumenti ebyo byeyeeyama ebiri ku likodi ate gwe oganyuddwa nnyo kwa kakiiko ko kuliko n'abagenda okuyamba okujjukiza era awo nno olwaleero wendabidde nti mu mbeera gye nze mpisibwa mu palamenti eyewedde ate nga yagintuusaako bamumpadde nga mmemba ani yakutuusaako embeera embi mu palamenti wangeri akulaba oyogerera mu ngero of course bampadde memba ku kakiiko kengenda okuba nga nkulembera ne Anna Adeke woman MP owa Soroti ne batuwa Anita Among nga memba kati gwo mutwala jukira nti yali chairperson wange mu commissioni bwe bakulonda okubeera commissioner wa parliament nanzijayo mu mbeera emenya amateeka ne musinga ne mu kooti naye ndowooza bwe twogera wano bayinza otutwala obulala parliament honorable Anita yakugjayo ba parliament yakugjayo of course buli omu akimanyi nti ye yanzijayo so nze mulinze mu komiti naye omanye ebyamutuuka ayinza obutajjirawo mu komiti olw'ebiriwo ate nze mbimanyi nze sibimanyi kyemmanyi nti mubaka wa palamenti era nja muyisa bulungi nnyo mulage enjawulo nga waliwo chairperson agoberera amateeka mukwate bulungi nnyo amateeka gagobererwe luluzi zennyini ate ye yazikulemberamu zikola zigobererwe nti omuntu olina kumisinga sitting 14 otyo byonna ebyo singa n'amisinga ani amateeka galikkiriza sinza alina okusalawo amateeka ge gasalawo wamisingira meeting 14 because the member said that people went to Chankwaza and their relatives cannot access them. So this is the point I'm making. Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, when the first group arrived at Entebbe, they indeed requested to have a meeting with the President. Yes, and I informed the President and he accepted. But you know, we have been bringing these people in bits. So we agreed with them that we need to have a one holding ground so that they go, but as we continue talking to them, because you see, these people have been traumatized. And now talking to them is like a therapy. And I tell you, they are very appreciative, to the extent, Right Honorable, to the extent that, honorable colleagues, to the extent that even those that had come back on their own are now requesting to be put. You see, Honorable Minister, what I'm saying but is however, simple. the Ministry of Justice, I'm just saying, if the Ministry of Justice is specifically going to present, if the Ministry of Justice will present tomorrow without specifically needing the backing of the ministers of local government, we would kindly appreciate that. Now, Honorable Minister, why I was saying this, this information you brought is from Ministry of Justice, is from Electoral Commission.
it is from Ministry of Justice, which supervises Electoral Commission. Now, yours is mobilization. Yes. Which you have Honorable, done very well. right. I don't know if you have. I just wanted to know if you have any legal mandate. Honorable members, none of you has a right to tell any member of parliament to sit down. No. Honorable. No. I was simply thanking the speaker so I could go and take my seat. Okay. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. I can sit without... Okay, tuli ku The Truth Media. Go subscribe, follow. Sorry, yesterday we didn't appear. We are appearing today. Jo twabadde mu kuziika omuzaana wa Gerald Chiwewa. Omulangira Gerald Chiwewa bamuziise ate nga era mu tabani wa Jemba. Yes, twabadde mu kuziika eyo ku Remitiana. Ate nga mutani wa Jemba. Mama wa Jemba yafudde, then omuzaana wa omulangira Chiwewa Gerald Chiwewa. Byo tumanyi lwaki biteka? Mbimanyi era kyenjogerako nkimanyi. So yavudde mulamu bw'ensi eno, twagenze ne tukola ki ne tuziika jjo. Nakuleseeyo ng'olabika okyagala kulya katogo. Nedda ssebo. Eŋŋamba tolina gwe waleseeyo. Nakuleseeyo. Tosobola banga wandeseeyo. Wakanye. Nakusoose okutuuka e Uganda. Twabadde tuva mu Segedde. Nakusookedde ddala kubanga sawangambye togenda kuntwalako ne nkubira Manja Ronald awo. Kati Manja twamuleseeyo. Naye ngenda kugamba abagenda okuziika baloyisa kino. Egundiya ene twala omufuga gitani A+. Olwafulumye bwati. Kati ate ffe twagibadde mu maaso. Ffe ne tugigoberera. Ate kati ffe twagibadde mu maaso. Awo ne tugenda. Twakusoose Kampala. Twagenze ne tuziika. Okitegedde ffe twasoose Kampala. Twagenze ne tuziika. Nyenda kusooka ngambe abantu abagenze okuziika mwegendereze. Olunaku lwa jjo boda 2 zabbiddwa n'emmotoka. Boda 4 n'emmotoka 2 mu kuziika. Toparkinga mmotoka yo wala ng'olumala okuziika njagala ngende mangu. Baleme kunsibirayo. Bagisibirayo, at least bagisibirayo n'ovaayo bulungi, than ate okujja ng'emmotoka yo teriiwo. Ababbi bali mu kuziika batwala amamotoka. Emmotoka ezo owa boda yakubye omulanga n'agamba balendeese omuntu wa 200 piki yange yegenze. Olwamugambye nti abayimbi abali wali bangi ng'apaakinga piki, yalowooza agirookinze ng'agenda alabe ku bayimbi. Agenda okudda nga piki tagiraba. Twalabyeko ku mulanga ng'omusajja asiita mu ttaka. Kuba badde nze Tamale, Grace, Dennis ne Nambemu. Twalabyeko ku mulanga gw'omuntu omukulu. Mmotoka ki babbi 200 zaaleetedde omuntu zitutte boda. Was like so wogena mu kuziika mweweere conscious ne wawe mu parkinze emmotoka zammwe. Bwe bakugamba nti waliwo twagazeeti nze togamba nti bagenda kunsibirayo kampakinge wano we naava amangu. Bagitutte emmotoka, bagitutte. Mbweyo bizinensi nno abantu bajja mu kuziika bategeera nti kati wafudde omuntu bagenda kujja abantu bangi. Oli alinnya taxi paka nga Butambala eyo wa n'agenda nabba emmotoka y'omuntu. So anyway, mwalimu abuuza ku bantu tutandike ne Sula Motors we tutudde okukolera. Balamusiza mwenna abatulaba olwaleero amannya ga bulijjo geego Baba Haruna ndi wano ku Truth Media. Naye olwaleero nkyusizaamuko ku nyambala yange kitera okwambala gye mumanyi eri n'ennyambala n'ennyuma nkyusizaamu nyambadde ekintu enogundi eno ya black. Kuliko ekifaananyi kino si kyange wabula kya muyimbi gwe bayita Irene Namatovu, Mama Pius. Alina concert gye yatuumye The Strong Strong kuba kutuga Strong Woman. The Strong Woman. The Strong Woman. Bannange woman, strong woman. Yeah. So Strong Woman agenda kubanga ye concert ye egenda okubeerawo ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa August mu Luganda gwe tuyita ogw'omunaana Agusto. So agenda kubeerawo nga kuserenaawo ng'ayolesa ennyimba ze zonna bwanda kuyimba wa gyavudde
Nyimba zonna zemanyi nsambira nyuma za zonna agenda kubanga Irene Namatovu atongoza ayinga akola concert eyo The Strong Woman. So mumbere yo concert ye si Maiden yebya si esose wa ngamba yalakoze ko concert bwetyo yakola da concert mu bife birala Africana naye eno ndala ne ku Serena yesose era ekigenda okubeera ko kuchanja ulo kugenda concert agenda kudamu mulabe ku bayimbi bali benyini abayimbi abaddala Misakula Ronald Mayinja Geoffrey Rutaya Kasarindi Kusasira mugenda kulaba ku ndongo oyo eyeddala mu concert nga zino mwe mufunira omukisa okuddamu okulaba ku ndongo eyo eya Eagles. So mumbere eyo mugende eyo ngenda kuzo omwezi 2 omwezi ogw'omunana 21 omwezi ogw'omunana emmezi egenda kuba ya milioni 3 leka abantu balabe emmezi egenda kuba ya milioni meka 3 tiketi endala zigenda kuba za mitwalo 15 mawato wabya tiketi za mitwalo 15 wabula wowe yagala okugula before in advance bagamba Alebad ya mitwalo 10. Yes ubayogera we nekyo kyobadde olina ogamba nti Alebad eba ya mitwalo 10. Alebad kitegeezaki ndowooza mu bwangu okugulawo ale okugula oluzungu lyakulema ale otaloba kiri ekinyonyi nedda bwe kiriwe eyo gundi bagijja ekigambo tukibekumu ale kitegeeza ki kukeera ate bad anti yale phrase bwetyo mu Luganda bwe bagiza mu Luzungu kale bwe kiri bwetyo anale bad it's the one. Okay kale kati ne wano mu ticket kyo baba akiyita Alebad okay kyekimbeeza nammwe musobole okutegeera kubanga ebibeera n'ebintu kikyatose kati binako ekitubeeza naffe ffe tutegeere munyonyola abantu ebintu gabawa so mugenda kubanga mama mugula tiketi era ngono bwabagaye nti Alebad ya mitwalo 10 ziri endala za mitwalo 15 ku mulyango so mugende mulabe Irene Namatovu muwagire mulabe ekyenjawulo twabadde mu gye bayita mutya press conference oba omuzungu gyayita pressa yanyumye eyalaza abantu eyalaza abaana bakamya amaziga abaana balese bwino mawalindako we mwali mutereka abaana abo mwabatereka muno kaba no oli Muganda gwe Walugembe bakugamba essanyu lizaala amaziga nedda sebo waliwo ekisukka nedda Bettina Namukasa kuno Giovanni yatusonyiwe naye era naye akazinalo baba kamulemezako yadde atulika olumu Giovanni akaba Giovanni kuti wamulaba wano ewagunde ewa Geoffrey Rutaya nokwogera kwa mulema sorry tokisussa kati Bettina ye yakabye akoze makeup akulukuta agaseeka amaziga atanso tunulanga ayisemu mukoka chichi Bettina bambi essanyu omanya abaana abo ng'ogyeko bino ebirala bino ebyolwali naye abaana abo bajjukira gye baava n'engeri gye bakati naye mulimu omuyaga yedakaaba ebyo bya kitumba n'engeri kati bwe batuuse kibayambye nnyo kyekyo kyolaba nti kibayamba olaba nti bambi batuuka awo n'alowooza amaziga ne gamukwata essanyu lizaala amaziga Bettina ebyo ebibala byakaaba biki naye essanyu abaana abo baava wala kati ate mukuva ewala ne babaako batuuka so kakati ovolaba nti oyo gundi Giovanni yali atambula nalabye ebiguna byawonye yazze omutwe gulyoko ebiguna byawonye tuli ku concert sebe wali mulaba wano ku climax tuli concert ya Irene Namatovu oba yabikubye kiwi sebo tuli ku concert egenda okubeerawo byade ku concert byade ku press conference press yaki gyotayagala tuwogereko amali nojyogerako kubanga bamanya mundagire ebiguna si ebyatupesa bamanya mundagire wabaddewo walabye abaana obujulizi babuwadde kusasira natugamba bano bafumira batandika okwegatta ng'oli ali mu senior 4 ebyokwegatta si yayogedde yagambye baalabagana baali bafumbo era yagambye nga mufumbo kyenalabyemu nate simanyi nti bagulire ebigezo nakyo twakitegedde kyabasomesa naye nga ekikulu si byebyo byonna byabadde
Mboze yabadde wali ekikulu kye kino ennaku z'omwezi si wa leero wakyayagala abeere wa leero waba yalaba Namatovu nga alina emyaka 9 nga tanatula na P7 nga Namatovu kati alina emyaka 4 Mariam ne gundi ne John Segawa bakulu obukulu si kibi Nelson anebuza nti gwe n'obeera nga Mariam onootuukayo nga lwaki waga amalala go maama yamira makerenda tosobola kutuukayo koona abavuga speed ate otatulugunya gwe kati nze lwaki abantu lugunya kati golaba lukwaga anaatuukayo baba enfaanana gy'afaanana eminyira gimuyitamu tugenda tuuka waawo osaaga ekitagenda tutuusaayo ono temusobola kutuukayo tatuwadde waazi temusobola kutuukayo n'ensonga emirimu temulina bintu byakupalapalanya nekemwagala nekemwekoleddewo akayingiridde obupoloti babututte abaana mwe tebasomye mumugenda bwera babbi mu myaka aga kandete spray nkufuyire gwe tomanyiira gwe ngenda kufuyira nfuyize spray mugenda kuba kino kye mugendako olaba lukwagaabo okusoma kwabwe bakweyambisizaamu era gwe kubaleetedde obuzibu baliko kaakati mwe mu myaka 5 mugenda kuba babbi kubanga otulira omuntu w'emyaka 5 ng'ali kyankwansi myaka 5 6 bamugye South Africa ali kyankwansi ebyo byonna bigenda kubanga ezo tochi sokole tugenda tukawo tuli ku Sula Motors yes yekka osobola okugula emmotoka n'obeera safe ne weeyagala yosobola ewasula moto wosobola okugula emmotoka nga ne bwegitwala mu lumbe bayinza obutagikutwalako tebagikubbako kikyati oseka ki kakati bwojja wasula moto n'ogula emmotoka obeera safe mu bintu bingi ekisooka nti mu byenfuna tumanyi bulungi nti ebyenfuna olumu byagootana osobola ofuna milioni 15 n'oziteeka awantu bw'oziteeka awantu n'ofuna emmotoka so kati bano basula moto bw'ofuna emmotoka ewasula moto ne bwe basaddeyo milioni 5 oba otaddeyo milioni 2 zisigala nga essente z'ogenda zifunanga bwe ziri ne bw'oba olemereddwa emmotoka n'ogamba nti muganda wange sente zibuzeemu nali nsuubira okufuna naye 5 ezo zinzirize Sula Moto akuddiza sente zo oba milioni 10 oba milioni 2 era temubeere eyo ne muwulira ebigambo gambo eyo mu bantu simanyi biki the right person okujjako emmotoka jangu mu ofiisi ojja kutuukawo ojja sangawo omuwala Haji baba taliiwo waliwo omuwala ali awo sekuyitani anyirira ojja kusangawo manager bamuyitani omwana sekuyitala nnyo abawala kati nze ndaba sekuyitala oyo omuwala ajja musangawo omuwala anyirira lwaki okola bwoti ayogera bulungi ojja kuba omusangawo gwe nawe no tekuva wala okwegombako tekuva wala katola otandise okwegomba Gwama jangu Sula Motors genda bulaya komawo wewoka osobola okujja emmotoka n'obeera n'emirembe oba oyagala kuswapinga oyagala kutunda oyagala kugula oba oyagala kugula ku kibanja mpola oba olina gye wagulawo n'ogamba njagala ngize mu nyongereko mu mpeke endala ebyo ndaba tukola so Sula Motors osobola n'okujja n'ogamba nti kanzuluka account kange buli mwezi ndete sente wezi paka wezi mmotoka ginyaga weneggwayo ngitwale ebyo na ku Sula Motors bikolebwa ate n'osigala nga oli bulungi taratibu n'otambula nga totambuza bigere kubeera nancaca toyina kumala kukubira dayasi nti owaayo n'ontwalako mu kuziika n'ogamba bannange oli wajja nkutwaleko otandise kyova laba lulina ne bagambye bane mungulire emmotoka ono atandise okunjijongola kyova laba nabagamba musonde emmotoka Joan UK emmotoka yeetaagibwa kubanga abasajja bano batandise okunjijonkera mu ngeri gye sitegeera abeera njijonkera tambuza ebigere ng'ente simanyi togenda mulumbe weegayira bwegayizi gundi ntwalaako ebintu ebyo n'otuuka ne bakuwulizisa ennyimba z'otalina wulira olw'okuba emmotoka siyo ne bagamba kati wuliriza luno wuliriza abantu ne gatuuka okufa jangu ku Sula Moto ogule emmotoka tuveewaawo n'otambula n'abantu anna butawa na mmotoka kuno nako kuzibu nnyo nga oliriza ennyimba z'oteeka nnyimba nandi noziwulira ate ozetegekedde ekyokusooka njagala okwebaza mwami Ndugga yantutteko mulumbe ayimini okuziika
kubanga emyaka gyange okutambula ku boda okuva wano mpaka enfufu y'abaddeeri baba omusana gwako eri abantu balidde obutoke bwonna obulagala buli buti tugende ku kirala anyway njagala tutandike leero ndoza tugenda kukola kooti zokka then tujja kuyingiza mu South Africa katini abantu baba tutte ekyankwazi ndabye nga gundi bwe bajja obadde mu parliament nga gundi agezaako okuwolereza ekyekyankwanzi nti be baasaba bennyini balabe president ne bagamba kasooka tubatwala ekyankwanzi naye nageza okulaba ennyimba ze bayimba ng'erinnya lya president Museveni teriva muki mukamwa dakiika 2 kati nesimanya oba ekigendera kyabadde ki but bade batadde omwami Kasolo kunninga abantu basobola ku accessinga abantu babo olutuka ku airport kukuwambawo kutwalirawo kyankwanzi nga n'abantu okoma bawuliza ngo bagamba nzija so kati abantu ne babeera worried nti abantu babawambye ndooze ennaku babadde ennaku 17 then we bana amala ezennaku 17 baleka balabe president I thought oba baagala kubalabe president mubatuuseeyo leero basuleyo enkyawala be president bagende bakola ebirala naye ennaku 17 nga batendekebwa tetutamanyi kye batendeka ezawe tubatandika then tugende ku Muwanga Kivumbi nga tugenda mu Muwanga Kivumbi ate tugenda tusooka South Africa yes ekyokusooka ddala nze ekye South Africa nkiraba mu bintu bingi yes ekisooka okujjayo bannayuganda kyabadde kirungi nnyo eri gavumenti nti bw'okwata bannayuganda abo nga bafunye obuzibu mu nsi nga eyo mu nsi etali yaabwe ne basooka ne bavaayo nga bafunye obuzibu n'okwata ennyonyi n'obajjayo kiba kirungi era awo ndowooza gavumenti teyakoze kikyamu kirungi nnyo kaakati nga bwe bagamba nti omuntu yenna nga si muteeketeeke asobya kati gavumenti ya wano olw'okuba nti teyina ebintu ebikola kiwalazima era yatuuse neeyonoona yayonoonye ebintu bingi nnyo ffe nga abatunuulira ensonga ensonga esooka yakoze ekirungi okuleeta abaki abaana nebazza bano kati bwe yamaliriza ne batwala kyankwanzi direct tibalabye ku bantu baabwe ekyankwanzi gye yabatutte nga gavumenti eyine oba babita bya busiru oba bya butamanya bya mirundi egi 3 okuli ekisooka ye ssente y'omuwoomusolo okutokomoka mu bajeti y'eggwanga sisuubira nti mwalimu nti abanaava ekyenkwanzi tuli batwala basome abalive South Africa anti eyo yebigwa bitalaze tebabirina ebigwa bitalaze eby'omu Lubigi byo ne batabifa nga byabalema era mmwe abo bawolereza mbu ebigwa bitalaze eby'omu Lubigi byabalema eyo budget yaliwo budget nebalema eyo bigwa bitalaze by'omu Lubigi ne bafuna eya South Africa nze nkugamba nti gavumenti yonna eba n'enteekateeka ey'abantu abalowooza obulungi ebiddako naye okutta abantu obajja South Africa bw'obajja South Africa obatutte ekyankwanzi bw'obatwala ekyankwanzi kale twandowooza nti obatwala ekyankwanzi wabatwala oba briefing bamaleyo olunaku nga lumu oba ogamba nti bano buli omu kangende mukwase essente ze ezinaso omulabirira baddeyo mu bantu ekisonzoloza nti bwe kyali naye okuddira bannayuganda gwe ne weelimbika nti obatutte kyankwanzi ng'ate bafudde balifigi bwe bali mu kutendeka kubanga balifigi betulaba nga bavudde mu nsi ziri endala ngewabo badde baliyo olutalo ne bafuna gye babakuŋŋaanyiza ne bakampinga eyo gwe ekyo kimanyi nti bannayuganda abavudde e South Africa bafuuse balifigi nga tebamanyi Ebire Kasodda akaaba okimanyi bafuuse balifigi nga tebamanyi kubanga bagamba nti olutuuka ku kisaawe Entebbe tewaligenda mutoyi opama kyankwanzi okwata bukwasaawo n'oyingira paka kyankwanzi omuntu akomyewo mu nsi ye ayina maama we ayina taata we ayina ab'eŋŋanda ze lwaki omufuula lifigi n'abali n'ababajja South Africa tebamanyi nti bafuuse balifigi banaagenda otegeera nga nti bafuuse balifigi nga balabye eno Truth Media
ebeerako mawa n'ababuulira amazima. Ekyabadde ekyamakulu kwe kujjayo abantu abo buli omu nadde wa muganda we. N'agamba azze wa maama we nadde wa maama we. Gavumenti n'ekwata akasente ne mugamba genda weddaabulule genda otandika okukola. Oba si ekyo mwandibadde mulondobamu ani asobola okudda ewaka, ani atasobola, ani ayina ewuwe, ani atayina, ani atayina waatuukira nti nze sina we ntuukira. Ne bwe mumpe miliyoni 5 ngenda mpangiseko omuzigo ngule n'omufaliso neebake. Essente ze muli mu kubaliisa, okubasuza n'okubanywesa naye nga mwerimbise mu kubabudaabuda naye nga munoonya okubbirako ssente z'omusolo. Kuba kati bajeti eri awo eya buli lunaku ekolebwa eteekwa okuba nga egenda kuba nnyingi ng'ate zandiyambye abantu abo. Bw'oba obadde ogenda muwa miliyoni 5 n'omuwa miliyoni 6 oba 8 oba 7. Ng'ololya akoze bajeti agaseemuzize nga toyonoonye ssente ezo z'ogenda okumala ebbanga ng'omuliisa era ng'omulabira ng'omusuza. Kubanga mpulira tebasula na mu loogi naye simanyi ani yazimba loogi eyo. Ekyakwanza of course era kubanga akadi ezo ssente zonna ziri mu kukola ki? Ziri mu kutomoka. Ssente ze bandikutte ne bongera ku ze bagenda obbawa omuntu weeyo ne bamuwa miliyoni 10 buli omu n'ava mu nnyonyi nga buli ava mu nnyonyi akwasibwa miliyoni 10. Mugenda kumala ekyankwanzi babasiibuze miliyoni 2. Si nnyingi. Kyekiddako. Si nnyingi. Naye nga ssente ze babalimu ekyankwanzi zandibayambye nnyo okubanga babawa ssente zeegasa singa mwabawadde enkalu. Awo nno ne muba nga ebintu mubikola ne mubikola kiwarazima. Kifuula ne. Naye sijja banenya kubanga ye gavumenti yammwe bwetyo bwebitambuza. Ekyankwanzi, bantu bali kyankwanzi bali mu kuyimba tubonga tubonge tubonge. N'abalabi bawanise emikono nabyo musajja mukulu embirizi ziri waggulu mumuleega embirizi mumutendeka twini mumutendeka babbi kuba era bamala mubatendeka ebyo wano mwakwata abantu nga mubavunaano okola training eteri y'amagye ey'amagye era bali luzira ne mubayimbisa ennyimba. Kakati abo muyimbisiza ennyimba nga si b'amagye nga tebayingidde magye mubako training nalabye mujaasi yabatendeka nga yabayimbisa. Lwaki obayimbisa ennyimba nga si bannamagye? Eryo ly'eggwanga eritayiteeketeeke. Kyankwanzi gavumenti mwakoze bulungi okuleeta abantu abo naye bye muli mu kubakozesa ate si bituufu. Bye muli mu kubakozesa bisipeninga essente z'omuwa omusolo ezandikoze ebirala. Essente ezo ezandibadde zigamba nti nedda omuntu ono avudde ekyankwanzi katumuwe miliyoni 5. Bw'onoomala ekyankwanzi nga buli muntu oyo omuliisa emitwalo katugambe 10 olunaku bali abantu 1 something ate nga bakyaleeta. Bw'onoogattamu awo ojja laba nga wajja vaayo akawumbi nga 3 mu kulya obuli. Otuuke obasiibule ng'obawadde miliyoni 1 miliyoni 2 wamala obudde obatadde ekyankwanzi. Bateweke batandika ate okusojja. Ogenda okulaba nga ssente z'obawadde ne zoyonoonedde mu training ate obawadde buswammambizi olinga atabadduukiridde. Ndowooza ekyankwanzi bandibadde bamalayo olunaku nga 1 oba 2 kubabudaabuda kubannyonnyola n'okale n'okubasunsula kyandibadde awo. Ani asobola okudda ewuwe? Waliwo yawadde obujulizi mbu ye yali wano. Ani alina ennyimba ze? Alina amaka ge. Ani ateesobola? Ani yafiirwako bazadde be? Kyankwanzi okubakuŋŋaanyizaayo tekyandibadde kibi nga mukuŋŋaanyiza okutegeera details zaabo. Ani alina ewaka, ani asobola okuddayo, ani yava emubende, ani akyalina maama we, ani atasobola, ani avuddeyo ng'alinamu ku ssente ku akawunti, ani avuddeyo ng'ayazimba ku maka. N'ogenda ekyankwanzi ng'ogenze kuba ne kola ki kubateekateeka n'okubasunsula okumanya ono akwatawa ono akwatawa n'okubateeka mu likodi. Nze ndowooza kikyandibadde kibayamba. Naye okuddeyo mbayimbisa ennyimba batandika ekibonge kimanyi wemala obayimbisa ennyimba ez'ekisirikale baddawa. Era bwe banadde eno ne baŋŋamba panda gaali si pande gaali nga ndowooza musirikale kubanga buli kimu bakiyiseemu. So nze ndowooza eyo enkola
mwakozeemu bubi nze ndowooza mwandibadde mufuna endowooza esukulumyeko ku eyo naye ng'ekyo kiri nti mulimbikamu eyo budget era egenda kufuluma ababba mu bbe naye ekyo sekyabadde kibi ekyokubajjayo ne kye mwayongeddeko kyayonoonye bye mwakoze nga bannayuganda batunuulira tube tutyo bwe tukiraba. Okay, kale tuli ku speed nsonga tulina ebintu ebirala okukola tolunaku. Ogenda kukola? Yeah. Gwe wejjeemu togenda kukola? Sigenda kukola. Kale omwami yali MP we Butambala, Mwami Muwanga Kivumbi. Mwami Muwanga Kivumbi olunaku lwali aweereddwa bail. It was 10 million cash nga ye omuntu abamweyimiridde 1 million cash buli omu. Tebaddeyo byandizireeta nedda. Like we see we tulaba ku bantu abalala ize zibadde za buliwo ziba kubula milioni 10 abadde addayo aweereddwa abadde kusiba CID courts if I'm not mistaken ya kuongera okwetegeeza omanyi kati bakamuta gulere akatugwako mu nkola eno mbadde sikiraba kujja mangu bwekiti golowooza kiki kakati nze nja kusooka nze nsooka ne musanyukirako nze nja kusooka okwebaza Katonda asobodde okujja mwami Muwanga Kivumbi mu mannyo g'empisi. Mwami Kivumbi tavudde mu kooti tavudde luzira wabula avudde mu mannyo ga mpisi era Allah ekyo atuyambye nnyo kubanga akikoze era njagala kwebaza kanso abadde mu musango ogwo Senyonya kanso muyizi mbadde nkulaba nga weewaddeyo ogenda mu musango ogwo gubeeremu kanso Seggona n'agubaddemu ne Lukwago yagulimu ne bamuggyako ne bamusiba naye Salamu Musumba si kanso naye wegundi omusajja omuwanvu enya ligenze Paulo Kakande Ponos Kakandani. So baloya mwenna timu nga bwebadde mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mulwanyi okubanga mukikoze n'abalamuzi ndowooza nyizo gandi omulamuzi munne lwabo badde we Butambala network eyinza obanga ebadde tetambula naawe omulamuzi sinza kukujjamu kugamba nti munne weebale ate gwe obutafaanana nga balamuzi banno era weebale nnyo okubanga okoze ekintu ekyo n'oteebwa oba omulimu gugende singa n'abalamuzi nabo bakola ekyo ne bagamba nti bannange ku lw'ensi yange ku lw'emirembe ne Katonda kamberemu ak'eddiini nti abasajja bano basibira obwemage ebintu by'oluusi ebiba bitategeerekeka weebale nnyo ddala omulamuzi tofaayo ebintu bijja kutambula bulungi wasoma obulamuzi bano ne bwaba baligenze era olifuna gy'olamulira ewalala kubanga ku likodi ogenzeeko nti osobodde okuwa omuntu bail omuntu gwe bagamba mbu abantu baafa abantu battibwa naye omulamuzi osobodde oyimirawo n'ogamba nti ku lw'ekyo nasoma professional yange etteeka liŋŋamba omuwa bail era n'obakubadde bali awo bakyanoonyereza ne weebale nnyo weebalire ddala okubanga omulamuzi osobodde okukola ekintu bwe kityo. Ndowooza eyo tuveeyo obadde olina kye weebuuza ng'ogamba lwaki ye aweereddwa bail nga kyanguye mu speed ebintu bya Uganda bituuseemu binawo bituuka Muwanga Kivumbi alabika process yatambula nga balina okutambula tekisoogera ddala abaamukwata batebaba baali bapoliisi abapoliisi abagoberera fayiro oba olumu abagoberera amateeka olumu nga tebaliiko na ntoli abapoliisi abagobaddeko ne bapoliisi tuuta olumu bamatalinga mulimu bapoliisi abalimu ako obuntu abatuna ne bagamba nedda wadde mwalwana naye togenda kunkozesa kankole ekintu kyange nga bakina okukola mwebale nnyo mwebale ddala abaana nabo babadde temanyi nabo bajja bbawa naye ekyo katusabe nti Muwanga Kivumbi avuddeyo bulungi nga tafunye eddagala litali ttuufu
ekyo kiwaako bujulizi. Sigambye nkugambye kansuubire. Ogambye kosuubire mbadde manyi ogamba. Avuddeyo bulungi. Manyi mpulidde nga gamba muno avuddeyo nga ta nga eddagala tebalitaddemu. Kosuubire. Era kiwanga kivumbi ekyo kirungi. Tugende ku nsonga. Tugende ku Lukwago. Obudde tobulina. Tugende ku Lukwago. Lukwago. Bamulese ku Zoom. Wabadde kwosa jjo. Bamuleeta ku Zoom nga ne bagundi be tebabagambye nga koti yokka yemanyi n'abawabi ba gavumenti nga bebamanyi. Naye nga abalooya ba Muwanga Kivumbi boti tebategeerako nti babakeera ku koti nga tebategedde nti ono bamuleeta ku ki? Ku Zoom. Wabula Lukwago bamuleeta ku Zoom wamulaba embeera ye. Simanyi lwaki baati omuleeta mu kooti. Naye nga ne womulabira ku screen olaba embeera si nnungi. Mulago ne bawandiikira ekiwandiiko wakirabye. Kyafulumye nakirabye ku mutimbagano n'enkiraba ne NBS ng'ekitaddeyo ku gundi yaabwe. Bagamba embeera y'ono obulwadde bwalimu tetusobola bujjanjaba wano. Yandikiriziddwa n'afuluma. Lukwago n'abagamba we munnyima bbeero ogenda okujjanjaba already mwe munzise. Mba nfudde. We njogerera mwe muntadde kalabba. Indirectly. Kuba singa gundi egoyinga wasi. Wanaatukira ogenda toli omukolako nga ng'ekizimba kisambye eddagala. Kitegeeza era bajja kuba babonaabonedde bwereere gwe bayita okkotakota mu ga lumonde ave mu bulamu bw'ensi eno. Ekisooka mu byonna bamuleese ku Zoom nga balooya be tebamanyi bapuliida be nga tekuli n'omu amanyi. Batuuka mu kkooti balinda omugundi waabwe bagenda okulaba nga akalabirwamu wali kamulaga. We tuli ku Lukwago awo. Lukwago ekyokumuleeta mu kooti n'abirabye. Era bagamba nti omulamuzi yabadde ayina okugubeerako si yagubaddeko. Mulamuzi mulala yaze n'asoma awo ebintu n'amala obisoma n'abanga bali babadde wansi balooya nga balinda ajje mu kooti. Kooti jjukira eba yajjudde edda nga bo baleka baagala bayingire n'omuntu waabwe. Naye bagenze okulaba nga talabika, omulamuzi n'ajja n'ayingira, bwe yayingidde n'abuuza balooya baliwa. Nti weebali naye bali weeru nti mubayite. Bwe baabayise omulamuzi ne yeebuzaabuzaawo n'ayogera by'ayogera. Era ng'omutume bw'abeera ekyavuddemu Lutsegwa n'agamba wuuyo ku kasukuliini ayagala kwogerako. Na n'omulamuzi ku screen yeefuula atabimanyi kikyabadde mu kooti. Naye ogenze n'ogamba nti Lukwago ali ki? Kalabba? Mu njogera ye we yagambye omundapagunize already nange muba mukoze ekikuba gundi. Lukwago ali mu komera ali Kalabba naye n'abalamuzi bali Kalabba. Ate batya. Kino ekiri mu Uganda. Abalamuzi ba Uganda abali mu gavumenti ya Uganda nabo bali mu Kalabba naye tebamanyi. Kankubulire Dias banna Uganda bonna gye bali bennyamivu mulomo waali. Ate kankubulire Dias mwano mbadde mpulira ebintu ng'abantu babogera kye bayita okwesiga obukyayi. Okusiga obukyayi kyekyakwasa gundi. Naye ekintu ky'okusiga obukyayi kyekyakwasani media. Ekintu ky'okusiga obukyayi ekyakwasa Miriam Matembe bandibadde basooka n'abalamuzi bennyini ate ne babakwata. Abapoliisi bennyini tetumanyi ali waggulu asobola kukwata balamuzi, asobola kukwata abapoliisi, asobola kukwata abapurizoni, asobola kukwata buli omu kubanga ate bo basiza obukyayi. Naye engeri gye basigamu obukyayi tebamanyi nti basiga bukyayi batya. Kati kankuwulire bw'oleeta Lukwago ng'afaanana bw'atyo ng'oli mulamuzi osuubirayo omuntu alinamu empisa, omuntu alinamu omutima ogwa ddiini okwagala gw'omulamuzi. Osuubirayo abantu abatunuulira ensonga nga balaba omusajja agenda kufa nga gwe omutadde ku sikuliini yenna ayebye. Obwo obukyayi bw'oba osize mu bannayuganda obbalaga omuntu agenda okufa obumanyi. Bw'ogamba kijja kijje mwe mumanyi. Kati bano obukyayi bwe basiga ate businga n'obwagundi obwa Miriam Matembe. Naye ekikulu tebamanyi nti basiga bukyayi. Nze kankuwulire
ekintu kino kigenda eggwanga lino balisizeemu obukyayi abasomye banyiiva eri gavumenti balina mirimu bannannyini ttaka banyiiva eri mu gavumenti libbiddwa bannannyini basibe tebabawa bbeeyi abataweebwa bbeeyiro n'omukulu li yakyogera banyiiva eri ki eri gavumenti obwo bwayita okusiga obukyayi naye bwe wabusiga tebakola ki tebamanyi be wakwata abaana n'ogamba nti bakoze dduyiro simanyi bali ku dduyiro be wakwatira abaana baabwe nga n'abaana baabwe tebasoma banyiiva eri gavumenti obwo si bwe bayita obukyayi bulungi nnyo kati ono yakava mu besimenti bukyayi ki bwe yali asize obusinga awo obwenkana obwo bwobadde ogamba nti asiga bukyayi abasiga obukyayi be bano bennyini naye nabo babusiga tebamanyi wano waliwo ekintu ekitambula nga bw'oba olina okitunuulira n'okigoberera olina kubeera oba oli musirikale oba oli SFC oba ani okubuuza nti Truth Media yeri wano ogijjako okuyiga kubanga wano ffe tuba tuyigiriza ate nga bwe tubajjonkeramu bajjako kuba bukubimigga nti egyo bajja gitukuba naye balina okuyiga nga tubajjonkeramu gamba bajja ginkuba naye nga mu kuginkuba nga bayizeemu kubanga bye mbagamba bye bituufu kye bayita okusiga obukyayi kwe kuddira omuntu omulwadde ng'oyo n'omuleeta ku sikuriini ensi yonna n'emulaba ensi bw'emala omulaba evaako n'omusango gwe yakola naye ne batuulira ne bagamba laba omusajja bw'afaanana lwaki tebamuwa bbeeyiro n'agenda ajjanjabwa wano waliwo ekintu ekiriwo gwe kyotomanyi nti omuntu bamaliriza okukwata omuntu ne bajja nga musindika ewuwo bakwata Elias Lukwago kankikuwulire okitegeere bulungi bwe bakwata Elias Lukwago nga mulwadde alina ebyuma mugongo Lukwago n'atulugunyizibwa mu mbeera gyatulugunyizibwa okwebaka obubi nakwo kutulugunya obutalya byolina kulya nakwo kubakola ki kutulugunyizibwa ebirowoozo nakwo kubakola ki kutulugunyizibwa okutulugunyizibwa si bwe kukubwa kwokka enkwata gye bakwatamu naye nekutulugunya bwe bamala gwe omulamuzi ne bakukasukira gwe bamaze okutulugunya ne baguleka mu mikono gyo era naawe n'otalowooza nti nze anti obeerako ebigambiddwa anti ne bw'obeera nabyo kati ojjukira omanyi polisi gwogimanyi bw'otwalayo omuntu ng'omaze omukuba bagamba mutwale mu ddwaliro omanyi lwaki bakigamba tebaagala afiire mu kadduukulu kaabwe kubanga singa afiira mu kadduukulu kaabwe gw'ogenda okuba answerable kati gw'omulamuzi bakusindikidde Lukwago nga yenna yebyeyebye agire mu mikono gyo bansindise bamujja eri yenna yebyerebye mu nnaku 3-4 tomanyi kye yaba ekimuvunzizza okutuuka awo naawe okyamulemedde oba kitegeeza ebidirira ggwo bikwatako era naawe tolaba gye bakutwala era naawe omulamuzi oyimiridde omuntu gw'olaba gwe nga toli mukebuuza naye omusajja ono gwe bakasiba ennaku gwe bakasiba wiiki tannaweza na mwezi lwaki afaanana bw'ati gwe omulamuzi nga toliimu nakagamba nti lwaki mundeetera mmwe gwe mumaze nze ndowooza nti abalamuzi kyekiseera omuntu bw'ajja mu kkooti awo mulowooze gy'avudde lwaki bwe bamumaliriza bamusindisa eri gy'oli bo bamweggyeko bamukasukidde bwe bamukasukira omuleese ne ku sikuriini afaanana bw'atyo alinga abaze mu kkomera emyaka 3 gwe n'otogamba nti kyono omusajja ono kiki kye yaba lwaki baagala afiire mu mikono gyange lwaki okkiriza ajje mu maaso go atandike n'okuwa ng'alinga akola ekiraamu gwe era n'olisisitinga n'olisisitinga omulamuzi n'alemerako mu luzungu bakita batya
nze ngati kati nze nkyusiza mu lwange kubanga luli kyali katotegere gwe n'olemerako n'oguguba n'ogaana okuwa omuntu ono bbeeyo nga gwe wennyini okimanyi bulungi kyoli mulamuzi tetugenda kutunuulira eri gye yava abaamukwata bo baagamba ti wuuyo tumuleese naye bamuleese mu maaso go g'omulemeddeko nga tolimu kali kagamba nti naye omusajja ono ng'afaanana bubi muyigeemu akagamba nti gundi tonkozesa nsobi buli lw'olaba n'ekigambo ekiga nti gundi tonkozesa nsobi omusajja ono alina okufiira mu mikono gyange oba weggyeko omusango naye Lukwago okubeera mu mbeera eyo njala okutegeeza bwana Dayasi tekirina we kiyambira gavumenti wabula kigiteeka mu buzibu n'obukyayi abantu okukyayibwa n'okumuleeta ng'afaana bw'otyo mwandimuleseeyo nze singa nabadde nga nze pulezidenti aba bonna nandibakutte singa omulamuzi musibe ebbaluwa ye nandikisazizaamu baprosecutor singa bonna basibe toyinza kuddira muntu afaanana bw'atyo n'omuleeta ku screen ate n'omuleeta ku screen nga yenna ayebye ate mukumuleeta ku screen nga yenna ayebye oyinza oba kale nga naawe omulamuzi wadde tomulabako ng'oyagala mulaba era nze obanga yadde tamulabangako mulamuzi omanyi nakyo kibeerawo naye gw'olabye afaanana bw'atyo ozze mu nsonga ezitali zizo ozze mu kukudaala wandize n'ogamba nti omulamuzi abadde olina okukola mu nsonga za mwami Lukwago taliiwo noddayo mufunemu okulowooza okusukkulumye okulowooza okw'omuntu naye otaakola ekyo mugenda kusiga obukyayi ate okusiŋŋana bano bwe mbadde mulowooza basiga obukyayi. Kale njagala tukole gundi bbiri wano tudduke speed Saabadinkoni abafaatha Paulo Semwogerere wamulabye Byabakama yayingidde church agenze kusabako naye mbu bulijjo bamulindanga tajja era yasoose nakyo n'agamba leero gwe guso okuva ewamala okulangirira akalulu tusoose okulabako mu church yaradde Byabakama ku nninga n'amala ate n'amukasukira n'akazindaalo kye ngamba n'amuwa akazindaalo abeeko kyayogera eri abantu olubalanga amaze omuteeka mu katu lwaki mulangirira ebintu byemuba abantu bibye babalonze si byemulangirira kyakubiri kuva twamala okulonda lwaki zawuze tezigenda nga ku website bantu kuza accessinga kitwala bbanga ki Byabakama matama ntengo Byabakama byakyavude mu church ng'ate maaso wali ekyo kyatuse ku Byabakama era kyabatuukako n'abalala kyeje mbadde gambye nti obukyayi bano babusiga tebakola ki tebamanyi tugenda mu myezi 7 result zige ng'okulonda koze eki kuwedde naye ye Byabakama yali alowooza nti binaggwa bityo tobolaba tibatuuka n'okumuteeka mu kyaki ne bamubuuza nti owaayi kiki ekitambula twali tetukulabangako kati ye yalowooza nti bw'anaamala olangirira yekwekemu kati ebintu biggwe naye Kyabakama abantu bagamba bakyabanja baagala okumanya ebyava mu kalulu ate ebyava mu kalulu kumitendera kyekira gambe waliwo omusajja wamwita Joseph Ongoma yagamba abantu balina obulumi simanyi ku mitima biki abantu balina obulumi ku mitima abasuubuzi balina obulumi ne mu recordinga abasomye balina obulumi tebali mirimu ne bagobye ku mataka balina obulumi ab'amakyaki balina obulumi oba kitegedde lwa mbeera gavumenti eno ye formula endala ey'okkabanja eno formula ekyatambula ngamba yemu kutukabanja ate bw'omala okkabanja omanyi waliwo ebintu bye bakola gundi ayinza obanga n'ebintu tabina Byabakama nga byalagawa wali osomyeko nali nasomako sebo wasomako ye sebo nze nasomako ekyo kyenali nsinga okukola mathematics ng'okeera enkya n'ogamba nti 27 ogattako 24 n'ogamba nti ziba 41 olina okulaga
ansa eyo yazze etya tinatutte 2 nendeta 7 nentolako nenyambusanya nekolaki anti lindako negamba nti natutte eno nentwala eno nentwala nebasiga nenkola bwendi wano nenfuna ansa naye bw'ojja n'ogamba buge n'otekawo buteesi wano ansa nga tosose ku oba okitegedde kati byabakama kyakola yagamba bugambi nti Mwami Museveni awangudde n'obululu emiliyoni meka oba obukadde bumeka n'ateekawo ansa naye wano obutendera gwe twagala ekabula maido waliyo abalonzi 4,000 ne kulondako abalonzi 1,000 ne kufa 2,000 2,000 ne waligundi erigundi ne bufa bwe buti eyo ekibala ekyo tasobola kuba nakyo byabakama bw'oba oyina ekibala ekyo anti kyoyogera nyisobola okukkiririzaamu nga okulonda nga kukyagenda mu maaso omwana w'NTV era NTV okolo bagana okuddamu okukola interviews yamubuuza ekibuuzo bino ebintu bye mubala okuva wali okusinziira ku bye tulaba mmwe mubijjawa kakati byabakama okijjukira katoba byabakama ne baba Museveni yennyini nga yamutumye result sezo tazirina n'amugamba mpa result sezo ebintu bye bayatambula twetereze tabirina tasobola kuba nabyo ekyamwesa omulimu nga wakyakola kimu anti nkugambye tasobola kuba nabyo anti gundi ya kakati semwogere kyebula yamugambye lwaki mu luddeyo bituteerayo ku website kuba biba birina obbaayo yazzeemu atya kati wadde yagaladdemu ansa yazigyemu wabadde omugobera talina ansa yakyo zeggambi ne baba Museveni n'amugamba leeta result singa bwe zatambula nze nakuwa omulimu tasobola naye asobola omulaga toto nti wawangula obululu ne miliyoni naye nga tamuwadde bw'avaawa naye nga tamuwadde zaavaawa kye gye bategamba mu mathematics olina okulaga byavuddewa era byazze bitya kakati ebyo bwino bweyabaka batakola ki tamulina naye tumusaasire naye terujja musaasira naye ajja kgenda ku likodi nti yasinga kwani nti abantu abo be twabeeranga nabo ku mulembe era awakawe walisongebwako tyawe wali oli eyabalanga obululu ne bamugamba results azifulumye ne zimulema ku mukutu kubanga bakola ebintu nga si biteeketeeke bakola ebintu nga babikola mu bukyamu father alabyenda bakuki byabakama tetuboogerako netuboogerako bububi ne tubagamba eggwanga lino birina okutambula kubanga waliwo bye twavaamu waliwo ebintu bye twavaamu tulina okulaga ebintu kino kitambula ate buli lwolaga results entuufu mutuufu kireetera ne gavumenti yo gy'okoleramu okwetereza weetajja bululu nemanya ki ekituganyako naye yagatta bugazi toto musajja bwattu n'agenda n'alangira bwe yalangira kati mumubanja mu kumubanja simanyi bamuddiza ekisanja ki oba yakira kyata kyenaggwako so nze ndowooza nti abantu abafaanana babakama abalamuzi abali muki mwenna mwetereze bwemba mukyayagala eggwanga lino okutambula naye muleme kukola bintu kiwalazima oli mubaka wa palamenti noba nga tomanyina kumanya nti loopusi gwoyina omulonda notamanya na kumanya nti constitution kiragira nti omuntu anabeeranga loopu ajja kubeeranga ku ludda luvuganya nga ekibiina ekisinza okuleeta ababaka abantu ng'era tokimanyi era oyagala wano ku Tusi Media tukikuyigirize aba PLU mulekerawo okwerimbika kati mulimu NRM mwerimbikamu NRM ndabye aba NRM nga muwakanya ebintu bya PLU mukoze bulungi era njagala aba NRM mweyongere kubanga bano basiga ekifaananyi bagiramu mmwe yeyitawo NRM ate PLU ate wa PLU owa NRM n'omusanga nga ali mu kuwakanya ate PLU oli yeyita owa NRM kyakoze eki kyalese nawe owa NRM omusajja gwendabye agambye ensi gyeraga yayogedde ngobule buwungedde ng'ali ku palamenti maaso nina gwendabye omusajja ali eyo ate munne ndowooza yalina future kubanga ndabye akyali mutoototomu namulabye wegundi eyo naye kubanga amazima amatuufu bano aba PLU bye batambuza tebayina wadde ekintu n'otukogamba nti loopu agenda kulondebwa bamuwadde wiiki omwezi agenda aleeta ebintu bye
oluvannyuma bijje ku ffulo. Neze njagala NRM mumanye nti mmwe mwennyini mubadde n'ebikolobero, naye ate waliwo abali abeerimbika eno mu mmwe ate nga bo balina ebikolobero biyitirivu. So mwetereeze eggwanga litambule. Akalulu oba kalibeerawo ddi oba kalibeerawo ddi, Piero yu terikwata ku kalulu. Gundi wiiki eno lunaku lwabadde Lwakubiri oba Lwakubiri ndowooza omukyala Triple A Anita Among yadde alina okulabikako mu kkooti. Bannamawulire baabukeezezza nkokola baasiiba ku Parliament kugundi ku kkooti olunaku lwonna nga buli baasi ejja gye batunuzaamu wuuyo atuuse okukakkala nti nye yalabikako. Wabula nga tekiwandiiko kyali kifulumye nti IGG wamu ne CID babadde nakiraba baadde bakoze already process nga alina okutandika okulirizibwako. Kakati ebintu bya Anita Among okujja mu kkooti kyekyandibadde kituufu era yandibadde yajja dda. Era nze neewuunya bano be twalaba mu kkooti ne babasindika ne Luzira Obole bajja batya mu kkooti, bajja batya mu kkooti nga n'Anita Among yasooka okukwatibwa ye tajjanga. Ekyo kyebuuza ne bw'omala okukyebuuza olw'okuba nti tutunuulira ebintu nga bwe bitambula tinolowooza ku gavumenti eno engeri gyekolamu ebintu. Era nze Anita Among obutalabika mu kkooti siyinza kyewuunya nnyo kisusse kubanga nina paati gye nsobola okukirabiramu ne ŋŋamba kirabika kyazibwa ekitebo ekiti. Jjukira nti kkooti eno yava mu mikono gy'abantu oba mu mikono gya constitution nejja mu mikono gy'omuntu omu. Asobola okukeera n'agamba nti Anita Among agende mu kkooti oba tagenda. Oyo gyali. Naye bannamawulire nabaki ebyo ebintu babibuusa amaaso ne batanutunira nti Anita Among ono waliwo addako emabega naye Anita Among ono yankolera nnyo anjira muleka. Ekyo gye kiri. Anita Among ayinza obutalabika mu kkooti. Anita Among ne bwakeera enkya ate n'alabika mu kkooti. Era nze akitunuulira tekinfuula nti Anita Among bamubonerezza kubanga ndabye abantu abazze mu kkooti ne bagamba nti Mawanda yabba obuwumbi 12 ali mu Piero yu yayera pulezidenti bwagenda okuyita. Si yayerawo Mawanda ali ku kitebe kya Piero yu ekyo kituufu yayera pulezidenti ng'agenda kujja oba mwita pulezidenti baba mwita mutandisi wa Kisinde ali awo naye nga y'omu kubakwata essente obuwumbi era n'agendako ne Luzira era bannayuganda ne tugamba Mawanda simanyi Sise Namuju simanyi baani babakutte bwe bamaliriza ne babawa beyiro ne bafuluma naguno gwaka tebamanyi gye kyaggwera. Kati nze Anita Among ne bakeera enkya ne bamuleeta mu kkooti guyinza obutaggwa sisobola kuddaawo n'enkya kyankya era ginagiraja nga manyi Museveni akikola muleete mu kkooti bamweyimirire bwe bamala omweyimirira kkooti aveeyo naye ng'alabiseko mu kkooti ate bw'amala ne kimulya bwe kimulya kimuliirawa abalala ne baganda beeyimirira bawayitsa mufumbira balukwago ne bafa yakuwulira beyiro ba yakumuwa beyiro eyokuwulira beyiro ye byonna ndowooza bitegeera. Kakati awo era saagala ku intaneti kuno muliko abantu ababuzaabuza ennyo abantu ebintu bikwate mu nsonga zaabyo nga bwe birina okutambula tuleme kubeera nga tuyinamu ekikira ku bantu abamu. Abadde ku ICD court bategedde ebintu bino tubigoberere tuleme ate kuteekawo mbeera Kivumbi bw'aba afulumye tukisanyukire. Anita Among baba bamusibye nga bamusibye mu mbeera etetegeerekeka tukivumirire tuleme kugamba nti Anita Among olwokuba NRM olwokuba ki oyo batwale kati oba bamutwala bukedia abantu bangi ebyo babikola. Tosanga omuntu kati nga Kivumbi wafulumye oyinza osanga yagamba Kivumbi olaba ye bamutadde kabina akakanupu twakagamba kino ye ndowooza abantu ebaveemu besije nga ye tebannamuta aba abantu endowooza ndowooza egyesaawa yonna ebaveemu tutunulire ebintu nga birina okutambula timuwanga kimu baba bamutadde tusooke tusanyuke nti bakoze eki
bamutadde. Anita Amongo bamukwata bamutwala Luzira nga bamututte mu makuba amatuufu. Sooke tumanyi nti bamututte Luzira era bamututte ajja kuvaayo naye ebyo bw'anaamala okuvaayo kike tufunamu. Anadda wali ku kitebe n'atandika okwera Museveni waayita nga gundi bw'akola oba anaasasula ssente ezimugambibwa nti yazitwala. Ebyo ebintu bye twatunuulira. Okyokukwata Mawanda n'omugamba nti kati nkubonereza obuwumbi 12 sigala nabo naye ojja kweranga nga pulezidenti ajja. Gw'osiimula waayita. Ekyo kiba kikyamu. Abantu baba bakwatiddwa tusooke tumanyi mu kubakwata tufunamu ki. Okay. Bano baba bakutte ni bawagyeko obuwumbi babba obuwumbi 3 mu kiti. Woba obugase wamu 3 mu kamu. Woba obugase wamu. Bwe nawulidde bano abalala. Anti bano bobole. Yani kuliko we 5 Newe muba mwabba obuwumbi obwo. No wa obumbi bobole baba bakutte ne babatwala mu kooti. Kooti buvunaanyizibwa. Oba wa bbeera. Ne batandika okukola ki? Okuwoza kubanga kikkirizibwa. Era mu kuba wa bbeera tuba twagala bawoze ate batwagala gubasinge mangu. Bwe gumala okubasingisa babagambe muze ssente za gavumenti. Tobugeze bakuba bwavu bwa zigende zikole ebirala. Naye okugamba nti babatutte simanyi babajjeyo agenze Luzira tusanyuka bw'akomawo n'atandika okwera omukulu waayita. Kwana nina byempuya ebintu bino okumanya bya kisiru. Nawe ndene balina n'akakiiko ke bamutadde. Anita Amongo. Wetumaliriza nakyo. Ate alina omusango. No, kyetumaliriza nakyo. Nakyo yo vurugu. Awo nyinga tukyali kwa Anti wuliriza. The beauty part oba the ugly part of it. Already Anita Amongo batugamba ali mu house arrest. Naye we badde balonda abanagenda okulondoola enkola ya government. Ekyo kyammwe oba bwe kiri? Bwe kiri bamutaddeko nga memba. Ani akulira akakiiko ako yezaake. Zaake go bataddeko okukulira akakiiko. Kati Zaake ye mukama waani Anita Amongo. Bwe kiri akakiiko aliyo nga memba kati akulira akakiiko ye Zaake. Andi nze mbabuulira. Nze sowa kuddaawo n'embeera bwentyo. Kubanga nkirabye nnyo ng'ali mu kkooti omulamuzi si akulira kkooti. Ng'ate agikulira yonna amuwa empapula. Yajja n'ebiragiro. Ndabye nnyo ku poliisi nga OC talinawo makulu. Ono atula wano ebweru atalina nangatto. Yamulagira. Kakati sowa kuŋŋamba nti ani tulabye Rope ali mu mateeka. Ne tulaba abatembeeta ekintu. Bali awo tebalina ne kye bali. Kati ne kya Zaake nti Anita Amongo agenda bba waggulu wa Zaake. Ayimiri wansi wa Zaake. Ze sowa kikubira ki? Ngalo. Kubanga Anita Amongo baso muteeka awo. Nga kakodyo. Nga mu kumuteeka awo era ojja laba ng'ate yalina amaanyi. Kubanga bano bwe bakola. Aina amaanyi mu kifo mulayirake gwoyogera kati kulayirake oba ku mateeka nga bwe gakola ki bwe gatambula. Ne bano si we bali. Bano singa bwe baali singa abawagiso balina beyiro zaabwe. Singa bwe baali singa tebeeyingiza mu byakulonda abaloopu. Singa bwe baali singa kooti zikola. Oba kitegedde kakati bino mwe muddamu mukakati loopu omulimu gwe kulondoola bintu bya gavumenti. Ne baamukiriza okugenda ku ddwaliro ery'e Lubowa. Baamukomya wabweru. Kawanda wamulaba wano nga yatembeeta. Ate yali waggulu wa Anita. Omanyi Kawanda mu myezi ng'esatu yadde yefuula omutume ng'olaba ng'ali waggulu nnyo wa Anita ate. Yasalawo n'okusalawa ono adde mu paalamenti ono gwe tuleeta ku kyaloopu ono tetumuleeta ono kakati obosi gwe tuleeta ono nga tebayise na mu system nga bwekola ki nga bwegamba. Kati okuddira Anita Amongo ne bamuteeka kakiiko kali nga memba ku kakiiko. Era ojja ssanga memba ng'afuuse memba ng'atabukidde abantu awo. Ojja fuuka memba ng'afuuse ki? Memba ng'afuuse muzibu. So ekyo bannayuganda tukyogere naye tekitwala nnyo nti kyekyamakulu. Parliament tuladde lutula lwa mukaaga. Okusinziira ku gavumenti eno bwetambula. Tuladde lutula lwa kumeka.
si wakubiri ba mukaaga nedda ssebo bulijjo wadde batuula nga tolaba nga bayogera biki tesabayo byamakulu tenayo onyoza parliament byonna akalaba kyeyakaleeta kujja muloopu bwesi anti kyebamaliddeko amaanyi sinalaba nyo nsonga nkulu bano aba Piero Yu gye bagamba nti fe Piero Yu ndi mu kurekodinga kamalirize nkubire ndi mu kurekodinga ndi mu kamera tetunalaba yo Piero Yu avaayo n'aleeta kiteeso kigasa bannayuganda kubanga okujjako loopu fe kitugasizzaawa anti kye mbalegambira nti n'olutula lwa mukaaga ebeebulayo obuziba 15 ebeebulayo entuula 9 Anita Amongo bamujjemu obwesigwa bate baba baawe ensonga tebajjamu of course kasoba ngo bade twapia baba n'ensonga nti obadde mulwadde uliriza ensonga y'obulwadde kituufu ensonga jazete zinawo gazetting bakuleta mugundi parliament tebimanyi kati bali abamu gwe kanyino badde ogambe enkwate gye bakwata mu eteri anti ze nkugamba sejirinya yamala mwaka anti you already ne mukoti yali ajja yamala ki mwaka ne mukoti yali ajja mwaka ani mukoti bamuleeterawo naye anti era yezi tezaawo yamala mwaka mawa njagala kugambe ekigambo kino anti katugenda kayana kwanza saa kwogera kyenjogera nga njogera kya bulimba era noyogere kya bulimba era sikuwakanya naye kyegamba kikino ekkooti ya Uganda oba parliament ya Uganda nakikugambye wali ti amateeka olumu gakola ku bantu abamu olumu tegakola ki ku bantu abamu etteeka ligamba nti omuntu womala entuula 6 ne bwoba wa KCC ne bwoba kasoba mu kiise nomala entuula 15 nga tokiise ova mu parliament singa oba tolina nsonga gyokola ki gyowa oba kitegedde kyova olaba omukyalo oli ono yali omuyimbi aliwa ono omukyalo yali omuyimbi ani Judith Babirye ekifo ekyo tebakijjuza nakukijjuza naye nga yamala entuula eziwera n'asatu nga takoze eki yawandiika n'awaki n'ateekayo mu parliament kati ekya Anita Amongo era buli muntu yenna akiraba nti Anita Amongo ali abusalese kituufu naye ate amateeka si bwe gakola bwe tuba tugendedde mu mateeka okitegedde nti ali abusale kati si kyangu nnyo kumugoba mu kintu kya parliament nga kyolina okumanya kubanga baleetako awo n'okugamba nti kyekiki egambye nti Anita Amongo alina mu parliament omu mulimu kati ebintu 3 ebizeemu waliwo akakundi ka Piero Yu akalaba Anita Amongo ng'akalina omufulumya mu nkola gye kalaba ne wabaawo aba NRM abalaba Anita Amongo nga ababeereddewo nga Anita Amongo gundi wa pate ate nga n'amateeka mwe bagobera omuntu galina okugobererwa naye kati ate nze ku kye nawulidde already Anita was not given chance okuwandiikira gundi obulwadde bwe bano benyini balaga kwa yali ayagala ne bamunjira ne balaga ati noki byakufutyanko kitegere ekintu ekyo house arrest tebagikola muki jukira babade abakujja mu court yesterday nga bade bawandise ti IGG ne CID bade because report ye awutwade tutandika okubala nti kati azze muki naye byonna baabigize awo tetunamubala tanze bwe nalabye interviews ezadde zikolebwa bagamba already batandika ddo okubala emirundi kuba mu parliament bo tebategeezebwa kuti wali tedi interview ngani agikola babadde gundi zaake ne gundi ne ono wenansana andi nkugamba ebintu bino biri bibiri nkibagambye era wano tubadde ne bagamba waliwo omuntu nga tomwagala nga mu butamwagala n'oyogera ekintu kyolina okukola ki okwogera nga kati kyebadde bagamba nti kati nze ngenda okukulira ani Anita Amongo naye obeera sure nti ogenda mukulira kweno gavumenti ya Museveni kyengezaako okugamba bazaake tosobola okugamba nti kakiiko kaaliko kati nze mukulira naye ng'omukulira mu bigambo naye ng'omukulira muki mu bigambo ne bazaake ne gundi basobola okwogera ekyo olw'okuba ndi zaake naye alina obulumi bwe ku Anita ki Amongo ne bwe tujja wano ffe tutunuulira ebintu nga bwe birina okukola ki bwe bitambula era tetubigamba abantu kubanga ye zaake
tekimugana kugamba ndi Anita Among kati nze mukulira naye naffe ate ffe kitukakatako okugamba Zaake ndi ddala okakasa kweno gavumenti onoomukulira. Bwe tumaliriza ne tutuulira Zaake Zaake akyasobola okubeera omusanyufu okusinga ku Anita bye yamuyisaamu ndi ekyo bw'omala okimanya n'otunuulira ebigambo bya Zaake byakola ki byayogera. Bw'omala biraba nga abyogera gwe nojja ng'atunuulira kino tya omuntu banaaba mugwa mu Parliament balina okugoberera kino na kino. Era bw'omala abali batuuzi media ne tubabuulira nti ne Museveni ali involved mu bintu bino kubanga twawulirako nti Anita Among asinkanye Museveni ewaka n'emmotoka bagenda kola ki zimuddiza naye baali bazimuddiza kitegeeza bazitwala mu ki mateeka. Era tulabyeko nga Anita Among tumulinda ku kooti ku lunaku lwa Mande teyabaddewo lwakubiri. Era enootunira n'ogamba lwaki teyabaddewo yabuze titeyabuze balemeddwa mukwata titebalemeddwa mulwadde tiye tibwaba si mulwadde essimu weeri yabuze taata tonvaamu taata nakolera byonna tulina obitunuulira okuwa abantu abiki naye bwe tumala obitunuulira ebyo ne tulondako ebizza ebikozesebwa emabega wonna tisise nti gundi ababba amabaati bwe baba bakwata Anita Nandutu yalufiiramu abalala batayaaya. Bwe tumaliriza ne tutunuulira abatayaaya be baani era balina nkolagana ki n'abakulu. Kati awo tetulina kubuusaawo ogamba nti Zaake agenda kweyagala ojja ssanga gwogenda okusiba ate omutadde kati kwa Zaake agenda eruzira kyokali kakiiko. Museveni ekyakikola yatukola nakuba n'abantu Lukwago be yali akola nabo ab'ebyuma bya gundi bya kasasiro abakwata bonna paka luzira ne wakesisa oyo mukyala yanene bamwandika n'akata gwagwerawa ali bweru yakola naye yawanika n'akatabo yali takikkiriza ez'ekyuma yazizza ez'ekyuma yazizza so kakati ebintu ebimwe tuba tubiraba bannaffe tubirabe mu buntu kyovulaba nti abantu badde balaba be South Africa nga bali mu kuyombagana segede ali mawale nga bavumooli ne badda ne mukati kale tiyawanye Museveni naye nga naye oluusi yabadde n'ensonga ze naye nze nja kukkiriza nga mbagamba nti gavumenti yama Museveni n'ekiguruupu ekiri awo akaguruupu ako simanyi akasinde ako kagenda vuluga bikimu akasinde ako kawera kyobera kekukuutikamu NRM gye kateeka omugongo fabe NRM tuleeta etteeka erijjako loopo ate NRM pyero yu kakati yakikulu baaki nonoleeta etteeka ng'ogamba tine ba independent bomind balina kuba ba independent mindset yaabwe erina kuba independent bw'ate n'ogamba mbu nabo balina okwetaba mu kulonda lwaki tebalondako ekibiina kye bagiramu kati bali awo bwe bekukutizamu NRM yebawakanya nalabyewo baleegundi eki obuzibu oba nammere yakoze eki omulabyeko namulabe bamujja agamba toddamu kunsirisa abadde agamba minisita Aceng Ruth Aceng yabadde bamugamba ye wiipu nanti yayadde ayogera ebintu bagambye ensonga z'ebyokulonda bagenda kuleeta mu gundi ya justice n'agamba n'ayagala katigambe for example naye nga era yadde yeeyogerako kasita babireeta nga tebiri involving a minister wa local government waffe be tetubirimu ne bamugamba nedda bali be ba oversee ensonga zaaki tukyali mu byakulonda still waliwo abatendo batali bamativu naye nga ye miso ya justice ng'ekuba mu tooki ng'alaba n'ebyabwe bayinza okukuba mu ki tooki kati byaddaawakanya okubiwakanya abantu ne bamugamba ekyo kyoyogera si gwolagira ki parliament kati ne bamugamba tuula kati Aceng nga chief whip gwe baawa era ng'akola omulimu gwe najja n'amugamba kola ki alina kukolerawo yes bwe kiri bwalaba nga whip chief whip kitegeeza ki kukwasisa mpisa ku ludda lwo
kitegeeza gwe ino kwasa kati awe yabadde avudde mu control nga Nammere kati najja n'amugamba gwe ko ye naga era wano tuwali muntu ina agamba memba kutuula tekikirizibwa kati kwe kutuuza statement nze just mbadde neebazaani nenga mu kusooka siwe kyabadde wotunulya akatambi gye kavudde nze mbadde mwebaza ate n'agamba ne Chief Whip n'amugamba toteekeddwa na kunkwata mu kiwato kuŋŋamba kutuula okitegeera naye nga oli yamugambyeko nga wonojja nekugamba kakkana kati ebisigadde kasita muntu wo nze nno kyendiko sibeera ku muntu wange era abantu bamanyi waliwo tutuuka abantu ba NRM abo bawiipu abo babadde batawanya nnyo abaludde oluvuganya kati bafunye n'owaabo abatawanya babadde batawanya nnyo oludde oluvuganya mwe mubirabiraawo nga bannamboozi olukwata akazindaalo bazaake nga babagamba kakati kabafune n'owaabwe naye yenyini abafuukira ekyambika kati mwebyo bwe muliko mutunulira ebintu mu ngeri ndala abantu b'NRM kabafune ow'NRM waabwe yennyini abayiseemu amaaso kubanga nabo babadde bagayisa mu balala kati kwegamba amaanyi ge bantadde ku opposition ate bena gateeka kuwaabwe ate nze era nja kugamba nti mwemuyitawo nenze ndi musanyufu nnyo ne Nammere kubanga abantu abo babadde bo nga olw'okuba b'NRM buli wa NRM olwogera endulu nekola ki kati ne Nammere kajje abagambe temumanyiira tijja kutuula kubanga nabo babadde bakozesa akamanyiro okumanyiira bano abaaki aba opposition era Nammere ono osobola omweyambisa omuyisaamu n'abavumaavuma era ndaba kyova nze sijja era nze kyemwagalako nti ali gumite nze ndaba wadda naye bagambye sitooka empya ebintu byete era sitooka empya ogiraba sitooka empya nze njagala sitooka empya ekole nga bweyina okukola ki bano abantu b'NRM baatama buli omu ne bannammere baatama NRM abo kubanga abantu b'NRM kati ekyo ekiteeka kye babadde baleeta ekintu simanyi bwe gye kyaggweredde naye gwe obalaba balina omulamwa mu paalamenti awo aba-NRM buli kye babaleetera oli kyagambye nti mukireete tusubire tekifectinga gundi bo buli kye babaleetera batwala butwazi kye babaleetera batwala butwazi kati wavaayo nga ne Nammere owaabwe n'abafuukira ekyambika era era manyi Nammere bajja mumulwanyisa bo bennyini bamutya kuba Nammere alina ekintu n'owa NRM ajja mukunamya mwe kye mutamulabamu n'owa NRM mwezi obutaba na mpisa ze nga mwe bamugamba nga ne Museveni yawaganize Nammere saayagala mpisa ze nayagala byakola yakibagamba mu paalamenti yo nange ewulira ate namwagala lwakulekaana kwe anti gojja kukyogera nga bw'okyogera neze nkugamba abantu bwe yali mu paalamenti yonna ng'egamba Nammere bangamba Nammere talina mpisa n'amubuuza empisa nzaaga zaaki era Nammere naye byolaba amaanyi naye agajja eno kyova olaba atuuka okugamba Kabanda nti gwe wabba ssente seeke tennatuula Nammere abantu kye balina ekizibu bamutunira nga ow'NRM ne batatunuulira kintu kyalimu kati Museveni wabanga yabateekamu owaabwe obwawe wennyini bwe n'atuuka era nze lwaki mwagala tinjagala ndabe ku nsonga za loopu nga zino eza NRM bw'abayisaamu eggaali kubanga yakugamba nti ali ku mazima ali kuteeka munnamateeka anti mugambe nze kyenninda kubanga etteeka terinajja kale etteeka baali wadde oli waliwo fulo era gye tulinda kale kuba bagambye oba mugundi meka bagaya bagenda bagire biki baba wadde bo bagenda kubaga tteeka bateekemu buki baleete balimale balitwale mu kakiiko ka paalamenti ak'amateeka limale lijje mu paalamenti eyawamuli kubaganyizeko ebirowoozo kale mbadde balabe balungi awo tugenda labira we tujja okulabira mbadde balabe balungi mweraba